Narule yagana okujja mu kooti bamuleeta byapaka ng'omusango gumaze okukola ki okusalibwa. Kati nabwe kityo bannansi naddala mwe abali mu Kampala ettaka ly'e Kampala lya ssente ate lya bbeeyi. So bw'olaba ng'ekintu kyonna kize ku ttaka lyo kooti n'ekuyita tukusaba odduukirewo bunnambiro ojje mu kooti. Transport ngenda mulinda. Okay. Fana tuli bakazi bazadde naye musajja muzadde nkubiriza buli agenda okugula yegendereza. Ono bamugula ono ogula poloti ne tugenda ntugisiima era bw'anaaba akyagala tulina buzibu tujja kufuna ennyumba ennungi oba poloti ffe bwe tusiimye talina basindikiriza nga sindikiriza kyonzira. Bano si kyonzira, bano beesanga babazadde wano abaana balajjanye nga mukiraba. Ono omukyala yajjanga ewange nze mpagula emino gy'amatooke nange sirina okitegedde nasanga eggolu n'agamba eggolu nyo kanzitwalira abaana nekikwatako nosena akawunga naawe koyina naawe toyina oyinza otya okumugula mu layisi bwotyo ndibe kuba kumugula bannange. Mwenna nkubiriza abatuuze abali wano bw'oba badde mwekenyera abo bazaaleyo mukyamu gy'abadde mu nsobi kubanga ono mwangu waggamati akayumba kakali ruumu 3 walungi osiimye ensiimi ng'obasengula bulungi naye kubba abantu ekibbattaka kisuse bazaale endagaano gye yakoza. Nkubiriza abantu abali mu kigobe mukyuse endagaano zammwe. Eno bakiyita Namwandu zooni 2 eno bakiyita Namwandu zooni. Bwaba waaliwo ensobi mutereeze mwembazaale abadde akolera Lugala chairman wa wano yasiimwe Godfrey mukitegedde. Nze n'abakyala tulina vice tulina kakiiko kalamba ekibatwalanga Lugala mukimayo ki era kati anaddeyo waliwo n'endala fayiro eri mu kooti awo byakifere. Lwaki zooni yeeryo ejja okuyikiriza wano ng'egulira wano naye ono omukazi nga bemulaba ne bazannyo nabbanja amakulu gano masenga afukamira wansi Omutima wafukamidde dda. eyawulidde omulanga gw'abanaku eyawulidde omulanga gw'abanaku bano n'ayingirawo naye mbadde bangaya naye nalese Luzira nga nkozeeyo erinnya nga beebuuza nzaani Narule eyasitudde minisita najja ku pulizoni e Luzira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.